gwe boyagala oli ennyo okakase bakuwane nti oli naggwano ngolinga ga nti omwaka bwe gunaggwako aliwe bagabira emidaali gy'abasinza okukakasa ojja kulwala kufuulira baziba ogenda kulwalira bwerere siriimu akulume yesi fenna tugenda kufa naye siriimu oyo aluma nze ndabyeko abantu siriimu baaluma siriimu takwata kasitoma ekyo njagala mubeere nga mukimanyi ate bera nti oyo mwenzi nnyo ayendako ono n'oli alina siriimu n'ogenda olunaku olu oli okukakasa oyo asa obutulututtu oveeyo ng'olwadde musibye mutya bassebo ne bannyabo mbaniriza ate nate ku nkotugafu omuganzo gwa TD Files nze Jonas Ssentongo n'olw'ensonga yonna eyakatwengako gendera ddala mu maaso n'okubanga ate osubscribinga eno ensibuko y'ebirungi ate era n'ebyesanyu njagala okuba ate nga mbategeeza ak'okunywa akalungi juice ow'enjawulo gwenna yandibadde amwetaaga ku mikolo egy'enjawulo nga introduction ceremonies, birthday parties, emikolo gyonna okutwaliza awamu yes aba honest juice wala okuba nga ate bakuwa juice ow'enjawulo osobola okuba nga ate obasanga ku nnamba y'essimu 07789393 kale weewaawo olunaku olwaleero story ez'enjawulo zetuze tubaleetera eno yo eyawuseemukko tuliwo okuba nga ate tuwuliriza ku story ya Boy Child weewaawo alina ebizibu eby'enjawulo bye yasisinkana mu bakyala asazeewo okuba nga ate olunaku olwaleero atunyonyoleramukko ku mboozi ye olugendo lwe watya olulabise asi nagenda ddala mu maaso nsaba weeyanjulire abatulaba ate tweyongereyo n'ekituleese abatulaba amanya n'eddoboozi yenze Desire Lubongoya yesebo eri musajja weeri mu West erinnya eryo lyantuumibwa jjajja wange alina ensonga lwaki yali ntuuma ndowooza ate naye yalijja kuba jjajjaabe naye nga ndi musajja muganda kuwaani eri obuganda nze ndi musajja wankima ssebo ni musajja wankima badde sikimanyi kale wankubidde ku ssimu n'otegeeza nga bwe wandiyagadde okuba ng'otegeezaamuko oba ng'omulisaamuko ku mboozi engeri bw'etambula tuliwo okuba nga ate tusomesa abaana ab'obulenzi ebizibu ebyakutuukako eby'omuwala gwe waliko naye ate n'omuzuulamu ebirala mukama weewaawo n'akuyamba n'otasobola kubanga ofuna ebyo oba obulwadde n'okibuukamu kale nga tutandika njagala otutangaazeemukko oba mwatandika mutya mwasinkana mutya noono muwala olunaku lwali lumu yali 2019 awo ngenda ku Autospa Emunyonyo olunaku lwali lwakutaano ngenza okulya ku ssente zange nsinkanayo ekyana kiwala ekyali kirina amabina gano ge boogerako agaliko wifi gaba manene bulungi nga ga mulembe guno omulembe oguliko waliwo gano amabina enkola empya njagga kulaga tunaba tufulumyemu wabweru awo n'amabina kati nawo gafuka gabika galimu ebika waliwo enkola enkadde n'empya kati nja kulaga enkola empya ebeera eti kati waliwo kano akaana akapya akayimba kabadi akayimbira Alien Skin okamanyi ka Sandra ya kati ako kaine bina enkola empya erya wifi liriko wifi era kati ndowooza ku fango niko nabasiko ku bakomanda mudogo kwe basika batapinga okwo kakati ekiwala nenkyegomba nempita omuntu eyali ampeerezaawo andeetedde kabbiya ke nali ndi mu kunywa mpolampola waliyo live band nempita eyali ansavinze kabbiya nemugamba mpitire ekyana kiwala ekyo okigambe nti nkyetaaga ekyana kiwala kyali kyokka kyali ne banne baakyo bwe kyali kitudde nakyawo naye nze nalondobamu kimu kuba kye nali njagadde nga saagala bajje kakota soka okisigiremukko ku kifaananyi ekyana kiwala kino kyali kifaanana kitya omulabi ali eyo naye ategeere kyali kyeru bulungi naye nga kyeyerusa nga kya bizigo naye nga bw'omanyi amataala g'ebbaala amataala gakuba mu kyana kiwala konze bwe sivaawo na kino ngenda kuwangatto ngenda ku mulalu sente zanzigwako ne mbaako ne kyali wange gwe nakubira nansindikira nkozese
tulye nkakase nga njagala kukakasa era ku olwo kyana kiwala navaawo nakyo paka wakaje nali nsula ekitintale. Kati okitandika otya okujja we wali? Kijja wendi nkigamba ng'oli mulungi nnyo ng'onyirira nkulabye enveeri nga nnyingira ku mulyango ne ŋŋamba owaayi ekyana kino ekyobuwala kyazze nani kyazze kyokka oba kwe kutuma omuntu oyo akuyite. Ekisooka kiŋŋamba oŋŋamba ki bawala bonna abali muno era ogenza okulaba ng'olina kuyita nze. Erinnya kyali kimanyiddwa nga kyani? Bali bakiyita Kereya. Otyo bye namanyaako lyokka ebbanga lye namala namanyaako oba nakyo kyali kyeddira nkima. Ogwa mu enkima era kyembadde nzizaako kubuuza. Anti ayinza obba wa nkima naye ng'ate ye yeddirayo ekkongo. Nabyo gyebi? Nabyo gye biri. Otyo ne njogera nakyawe ekisooka kyebadalabadala awo nekigamba oba nkukubireko nekigamba kati ogenda kunkubira otya nga tolina nnamba yange nekigamba ogenda jimpa kocha mukyali mu bbaala. Tukyali mu bbaala awo tekinaba nakutuula bulungi kikunaamiriza buki kisimbye bwe kiti enkokola ku tebo kikunaamiriza omanyi otospeya alina obutebe nga buwanvu bwe buti kikunaamirizaako bwe kiti nekigamba wandibadde otuula nekiga kantuleko kati nnyo naye nze nzirayo bannange bali wali erindo baga kati oba ndi eno nkola ki kyeyogeza. Kati gwe wali ozze naani? Nali nzize nzekka kuba nina musajja ayo gwe nagendangayo naye ng'akolayo. Kati kwolwo nensalawo ne ŋŋamba leero kaŋŋendeyokko kaneetambuzeemukko ŋŋendeyo nzekka kuba nali ŋŋandaba ebyana ebyobuwala naye ng'ate musajja wange saagala kumulaga nti ngwirana nnyo nina amabbabbanyi mangi kuba yali mukulu mu myaka ng'ate mukama wange ate nga ntwalanga mutabani we. Kati nga nina bye saagala kukola ki laba olwo neewaggula kumbe ŋŋenda okugwa mu bizibu Jona. Nadigida nekyana kiwala twalya ssente batuuka n'okwagala okungubako mu nju lwakyana ekyo. Emboozi tugikwata empola. Ku lunaku olwo lwennyini ekyana kino wakissaamu ssente nga mmeka osuubira? Ku lunaku olwo lwennyini nakissaamu ku ssente zaffe ez'ekivubuka ez'okwesonda nakissaamu emitwalo £27. Olunaku lumu bwe luti. Ng'olwogula byakunywa ki? Kuba nagenda n'emitwalo nga 10. Kyatuuka ekiseera nga ne banne baakyo kibaweereza omwenge. Naawe oyiwamukko? Ate nga lwaki nze atali mmotoka nti nywa petulooli nywa naawe oyiwamukko? Nywa. Kyatuuka ekiseera nga ne banne baakyo kikola ki kibaweereza. Kati nentuuka ekiseera era omwenge ogwo sitaani era omuntu atasobola kunywa mwenge atasobola kontrolinga mwenge togunywanga. Omwenge ogwo buli w'ogunywa ate nze ekika ky'omwenge kyenywa kibi kikutuma wano. Mwenge kyo Nairo vanna kikutuma wano Jona nadeddeza ekiwala nga buli kyekinsaba kye bakola ki kye baleeta nenkubira kyali wange ne mugamba ssente zimpeddeko nampeereza ssente endala nanteera ssente endala ku ssimu yanteerako emitwalo gyali mu 10 bwe mba seerabidde gyali mu 10 nanteerako ne tulya ssente navaawo n'ekiwala ndowooza zaali ssaawa nga 11:30. Okimatiza okyo kijjawo kitwale ssente ze nateekamu zaaleetera okukimatiza n'okukiraga nti ate singa tunaaba tuvuddewo nga tugenze ffenna ngenda kukiwa ezisingako awo kuba yandabamu obwakataala n'obudongo. Manyi abaana ab'obuwala bano bwe batambula mu bikoosi oba bwe batambula mu birindi akiba kizibu nnyo okukwakulako omu gwe bazze naye. Gwe magezi kimanyi ki ge wakozesa? Anti amaanyi ge nakozesa bye ebyokunywa ono bye yaweerezanga. Bali nabo ne basiima ne batuuka ekiseera nga baagala okujja ku tebo kwe tuli kubanze mu kusooka nali sikyagala nga ndowoozaamu okusipendinga. Ne batuuka ekiseera nga baagala okujja tebo kwe tuli nga nange njagala naye ng'ate ono omuwala tayagala bagamba mubeere ng'akutta omudongo alaba bayinza okuntegula. Oba okitegeera kye nkugamba nennywa omwenge ningangayira 11:30 ne tuvaawo ne tugenda ez'okumakya saakola nakola.
Kankuzeko emabega omanyi omba muli awo munyumya ku mbozi ez'enjawulo musobole okuba nga ate mumanyagana omuwala ono tewafaayo okumanya biki byali bimukwatako obulamu bwa butambuza atya yowaayo akola mulimu ki kye nasinga okutegeera ku muwala oli era natuuka ekiseera ne ŋŋamba muwala kika kyono tera olunaku nalumu lwe yaliko bize olunaku lwagamba aba free tewali lunaku lwe namukubirako simu nga mugamba mwetaaga naŋŋamba taliiwo yali tafiisa talwaza takyala tagenda mu kyalo takola ki era nga tolina lwoli mukubirako n'akugamba nti ndi ku mulimu aba home chilling era nga weetaagira akaboozi akakuwa mu budde self service ne weegabula ng'eyo ensonga enkulu gyassa ku mmeeza nga ye ensonga enkulu gyassa ku mmeeza ng'era mu kamwa ke toliwuliramu kigambo kyakwekulaakulanya nti oba nfuniraayo akasente bwe kati ntandikawo ka bizinensi bwe kati nga tekiri baawo emboozi ze ziri zitya ng'era ye olutuuka ewaka atuukira ku buliri otya bebi kisi bebi akuyodde bebi nga buli lunaku ajja n'akakodyo kapya nga neebuuza ono omwana obukodyo abujjawa naye ebizibu bye yantuusaako byali binene muba mu bbaala ssaawa 11 ez'okumakya tugenda tutuukira ewaka nzigulawo kitintale nzigulawo tuyingira otya nali nyweddemu naye ng'obudde ng'omanyi nga butandise okukyakya nga ninamu akategeera kuba nali nfunyemu okumutya nti ayinza okunziba okunziba ewaka mala okuggalawo bulungi nnyo tugenda mu kisenge bwe tutuuka mu kisenge neefuula alina kye neerabidde mu ddiiro nkomawo ebisumuluzo mbisuula mu kidomola ky'amazzi ekidomola ky'amazzi kyogamba gwakakabadde obadde tokamanyi badde sikawuliranga tokwananga omuwala ennansana makindye kabalagala kansanga mbuya n'oteekaawo ebisumuluzo omuwala yaliwo ekabalagala tokwananga mu bitundu ebyo byekugambye nzigalawo bulungi nyiga okufulu ey'omunda ngenda n'ebisumuluzo mu kisenge neefuula alina kye neerabidde mu ddiiro nkomawo mbisuula mu kidomola ky'amazzi nkitulula mu bbaafu kakyoga ekyo kyekyamaanyi ennyo ku biri bye mba nsevinze okubba ananga obukodyo buli wano otyo ne tubeera awo nankolako bulungi nnyo yali musava nga bw'okiwulira era ndowooza kyekimu ku kyannemesa kyekyansimatusa ku bizibu bye nali nina okufuna yaliwo embalala najulirira okugula gino emifaliso gye bateekako ebiveera n'engogo abeere nga akulukusa buki bukulukusa nejavaana konze bwenva kuwono nzira kwaliwa kiro kira jukira mwayingira awo ku makyawo bwenteekako nayiro siba mwangu ndiko nayiro olusinza awaga kati omuwala ono omulundi gwe gwali gusoose okubanga musinkana temwafaayo okubanga ate mwekebeza mu ngeri emu oba endala yanneesiga ne mwesiga nakebeza maaso yanneesiga ne mwesiga nenkebeza amaaso nga ndaba mulamu nnyo abasigadde balwadde okakasi amaaso go geesiza okutuuka ku ekyo neesiga amaaso okutuuka awo nze nga ndaba galimu ebitangaaza ebiraba ewala ye teyawalira agamba nti awo teyawalira kuba ye yali antegeeza nti amatidde nnyo era njagadde nnyo eyo gye bayita love at first sight konze bwenva kwono nzirewa kati ensonga y'obupiira bo tebafaayo kubanga obukozesa obupiira ebiseera ebyo omanyi abantu tukula naye n'eŋŋombe egamba nti okwegatta n'omukazi n'oyambala akapiira obanga eyeddugaza otya tolina kyoba ogenze kola just ogenze kweddugaza buki obanga aliira switi mu kaveera era abasajja abamu balwalira mu tteekezo nti abalamu ssente ze z'aba ataddemu n'okwambala kondomu oluusi ekiwala aliddemu gumu tekigenda kudda ng'alaba tafunamu bw'okiyisa kondomu oba tolidde oba weddugaza
Ekyo obadde okimanyi. Olw'ensonga obadde okimanyi. Oba tolina kyokoze. Nze lumu ddeemu yaŋŋambako kati nali nsoma naye nga tuli kusomere. Tuli mu parade ayimiridde wano bw'ati nyimiridde wano bw'ati. Twali tweriisiza kondomu. Naye nga tusoma ffenna. Twali badde tugenda ffenna. Yali ndowooza yali S2. Ne mutunuulira bwe nti n'antunulako nange gontunuulirako ki simanyi olowooza wandidde. Tolina kye wakoze. Konze nalwana nnyo nenziramu n'endya ebyaddala. Kitegeeza omuwala yaba amanyi nti bw'okozesa akantu ako oba tolina. Oba tolina just oba olabye ebitundu bye ebyekyama. Ninga wayonooneka mangu sini yatunga otandise okwegatta. Anti ebintu tebalina gye babitendekera. Kati kankubuulire. Lwakuba kati gwe toli museegu tosobola kunyumya na maama wo. Naye yandikubuulidde nti yakukeberera ku myezi emeka okulaba oba oli mulamu. Obulamu buba bukeberera ba. Omwana ne bwaba muto omulaba. Nogamba omwana ono kaatunudde eno style ki. Okitegera alina tunula eno. Okitegedde. Era omwana nga muto bw'ati ng'akyaliko n'ekirira asituka. Era ekyo ne kiwa maama we essanyu. Omwana wange mulamu. Era bw'alaba nga tasituka ekisobola okumulemesa okulya emmere. Mama we yalaba obulamu bwe buli. Of course era yabulaba. Gemaanya ago goyoleseza. Yabulaba. Otyo? Owo teyabulaba. Zabingamba gako. Ojja mubuuza takwagaliza. Otyo nga wejavanya kyana kiwala. Nga nkyegwera nnyalwe. Misana kolo tekyaddayo. Kyasiibawo. Era abasajja tuli basiru. Sanga 9-8 ogw'emisana nina gye nalindaga. Nali nina okkeera okukola ku makya. Nina gye waliwo essomero lye twali tugendanga okukolako. Naye obusiru omukazi gwe nasuulidde ebisumuluzo mu kidomola ate namulekawo. N'omuleka ewaka. Nga mwesize. Wali okola mirimu ki? Tukuba zi movies nali nkola ne vijje. Nina vijje omugwe nali nkola naye nga tukuba movies ku masomero. Okay. N'ogenda. Ngenda. Nembeera eyo naye ng'omutima gundi waka kyana kiwala. Nga bwe obufaananyi bwenti nkiraba bwe obufaananyi nga bakyali bange bonna be tuli mukolo nga ndi ku wasiwasi ndi ku bwangu. Ng'owulira tewandiyagadde nagenda ku mulimu waki osigale wali ewaka. Nga mpulira sandyagadde era nagenda nakyo kingamba babe oba togenda babe bubu biki. Nga kitandise ne zikoodi. Oba togenda. Naye nga mbalabalamu akasente ke nalidde waliwo kyalina yansindikidde ate nga nina okugenda okukola at least nkomewo n'ezzike ate gye tugenda okutandikirako. Kyo tewakiwulekera ku bwakulyalyako. Ekiwala nagenda ne nkifunirawo obukipusi. Naye okwawukanako ne bye yali eri kwolwo kati ate gaali magi yali chipusi n'amagi 2 nga kuliko ne kasoseji bya 14,500. Abakazi baagala chips. Tafuddeyo bazivuddewo kasita ziba chipusi. Nenkirekayo waka ne kibeerawo nasanga kina bwe kiterezezaawo naye kyali kinkuba surprise gwe gwasookera gwe gwakoma. Kiterezeza nkyesige naye ogwaddako nga waliira waleka kasita y'omuwa service. Olwo lunaku yakomawo oba yasigalawo ennaku ezaddiri? Nakomawo ne mmusanga ewange yavaawo lwali Lwakubiri ekiro. Mwasinkana ku Lwakutaano. Saturday, Sunday, Monday. Ateri kirala kye mukola okujjako okwegatta. Jukira okwegatta mulimu gwa mutwe. Gutya. Ate weetaaga kapito. Kiwato. Ekiwato mulimu gwa kirume. Gwa mutwe. Gwogambira nti kati kwegatta ng'ojjayo ebikola. Wanika mu obanga muzimbi. Style zo nokubona. Ng'akoowa ki? Naye kyali kimulese yali akimanyi. Yali akimanyi. Ate afunye ku bubudamo. Kuba oluvannyuma ennyo kye nategeera nti alina banne be yali abeera nabo naye nga mu nju basulamu nga 5. Kati afunye ku budamo yeetaaya.
bwava mu ddiiro bwagendako mu kisenge bwayingirako mu kiyigo bwakola biki ali mu maka ge n'asooka asibawo olukala. Kubala kubanga omuwasiza ddala abeerera ddala naawe. Kaakati omuwala yali ayagala muwase mu magezi atya nga tabeerawo nga mufumbo, ng'ayagala ajje ng'abeerewo artist mu wiiki abeerewo ennaku mmeka? 3, naye ng'agenda n'abeerako n'eri mu banne gye babeera nabo mu kazigo ke baali bapangisa, ng'ayagala alekeyo olukokola abalage nti nkyaliwo nnyo, naye nga olusuku lwe luli eno ewange. Yatuuka n'ekiseera nga nze mmuwa ku ssente zawaawa nga mmuwayo ezzike buli lunaku. Ngamba omwezi singa guba guweddeko nga nze muwa kasente kaweereza eri banne basasule nga babaleeze. Kati ono omuwala mwatandikira ddala okukwataganira mu nkola ya I love you, kati mufuuse husband and wife. Tuli awo oba byali bya kiyaayi. Tuli awo mbu tweyagala nnyo tutambula mu kkubo nga twekutte ku mikono. Naawe watuukawo obadde ki? Ewaffe waliyo gye bayita mu kigagga eyo kwa Afiriki, twayambukanga ne muweeka ne musa ku mugongo ne tubitambulakawo mu compound ne tukuba ebifaananyi ne tukola bitya. Ng'ekyali kiyaayi nnyo mu nsonga ezo. Omukwano olina gwa kizungu. Ovanga ku muwala nga muli mu buliri mumaze okwebaka, n'ava mu buliri n'afukamira wansi ku ttaka n'agaasula bulungi ddadi ate n'akomawo mu buliri. Abaffe ogwo omukwano wali ogukugyeko. N'akola atya? N'avanga mu buliri n'afukamira wansi w'ekitanda n'asula bulungi ddadi hani bubu buli kimu, n'amala ate n'akomawo mu buliri neebaka mu kifuba. Nange nengaziwa ne ŋŋamba ndi ddadi. Gwe Ssaabasajja. Nze Ssaabasajja byonna kirabika mbikola. Omuggalanda w'abasajja. Muggalanda Ssaabaggalanda. Abaffe. Naye gye byakomekeera byali bizibu. Kati olwo mwamala bbanga ki okuba nga mutambuliza ddala ekintu kino mwembi? Jona n'omuwala oyo namala naye omwaka. Omwaka gwawera? Kati ng'olwo afuukidde ddala weewuwo. Nga kati olwo andimu ebizibu byo byonna mbiyingidde. Awo ku lasiti n'ekitegeerano kitegeera nti alinayo omwana gwe yali taŋŋamba. Ng'omwana ye yamussa. Nga ali eyo waabwe Busheenyi. Wakitegeera otyo? Yabinnyumiza kubanga yatuuka ekiseera ng'eri mu kyalo maama amwetaagako akasente. Ng'oluusi bamukubira nga mpulira kati omwana kino omwana okitegeera ate nga ndi mu mukwano. Nga takyasobola na kikukweka. Takyasobola kinkweka ndi mu mukwano. Nomufunyayo ekyesatu oba ekyebiri ekitundu akole ki? Omwana ali myaka ng'emeka? Asindike ndowooza omwana oba yalinga aleka yali myaka ng'ena ku 5. N'okusoma atandise. Ndowooza. Naye nga bali abo mu kyalo bakuba essimu. Ng'essimu buli weevugane neeraliikirira ne ŋŋamba ekyebiri kyange. Omwaka gugwa. Omwaka gugwa. Ensonga eyatwawukanya eyankozza n'enkozimba n'embeera ng'embwa kutegeera nti omuwala alina obulwadde bwa mukenenya. Teka naawe. Yajjangira fayiri. Wategeera otyo? Omuwala oli natuuka ekiseera nga nina akantu ke muwulira akamuvaamu. Kantu ki? Ng'ayogera nga buno owulira kasimeera akatali kalungi naye nga kamakerenda. Nebuuza ono omuwala sitole ki nga kamakerenda. Nga bw'aba ayogedde bw'ati? Nga bw'aba ayogedde nga kamakerenda nga gamukola ki? Nga gamuvaamu. Yalina ensawo ye naye nga mu nsawo ye mulimu akasawo akatidi. Naye nga akasawo akatidi kaliko zipu. Naye nga ne mu nsawo ye mwennyini mulimu kali akasawo ate mwakatuuza nga ne mwakatuuza nako kuliko zipu. Manya ntya? Otyo? Lumu yalaze nkuba. Nina okugenda mu kibuga bakama bange bannindidde awo ku Majestic. Sirinaamu. Ali mu kiyiga anaaba. Ngamba naye ono ddemu kika kyabeerawo nga talinaamu ki? Sente ze muwa ziteekawa. Ozo ngambi yali takola? Yali takola. Ngwa mu nsawo ye. Ngisaanukula. Saanukule wasooka, saanukule wokubiri. Ntagambya mu kupapapapa. Nesumula akasawo akasune. Nenkebera munda.
Mukaseera kwe era zireta data y'ebintu ng'olwo enkumuli twazireesa zisombyewo. Ate kati n'amakerenda gennyini ate anaagamirirawa tajja kufuna budde buddawa budde eri bulungi. Engoye ng'aleeseeko sebo ng'ewaka sebo ng'awezaawo nnika eziwera 8 ku 9. Endala nga yazireka eri. Aleese obuteeteeyi aleese biki nga sebo yeefudde wa kitalo nga bw'aba agenda ku maduuka ayambala bisaati byange awo n'abikubakubamu bivesiti n'ebigattogatto byange ebisonsekebwamu ebishooti n'agenda gendawo ku kyalo ndalaasa nandibya ne mwekwata naye ekyammala amaanyi kwe kugwa ku mpeke. Era abantu abagamba nti tosobola kwegatta na muntu alina mukenenya n'atakwata bakulimba. Za bulwadde obwo nina mukwano gwange omulwadde omulwadde ate nga nze namutwalanga mu ddwaliro. Ogenda ofuna eddagala kuba nalina mukwano gwange nga mulwadde naye nga simanyi. Kati mu biseera bya COVID yatuuka nga yeetaaga okufuna eddagala lyate nga entambula tewakola ki. Ate nze n'emmotoka gye nali nvuga ate ng'eriko sitiika nga nzikirizibwa okukola ki n'ambotolera ekyama nga talinaayo omuntu mulala yenna amutaasa wabulanzi. Nina gye namutwala nga sayidi z'Ekamwokya eyo nanona ki nendi kuguka nendi kuguga nenditegeera nenjiga sayini obubonero bw'omuntu alina siriimu abeera afa. Kati jona ne bwe weewunda otya ne bw'okola otya ne bwe weekuba make-up nali sinnaba kukenkuka bulungi. Naye kati kazinsa omutukako ne mukwata bukwasi bwe nti muno mu mukono gwe muno bwe nti notegeera nti ono alina akawuka guba gutya. Kati awo omukazi omulwadde wa mukenenya atakuba jjiimu lwaki omukono guno guba guzitoowa. Ekyogamba eddagala lino libongeramu ko supplement ekakuzimbya tokuba jjiimu obeera waka olina kyeyombekedde okeera mu kuyiribako guno omukono lwaki guzitoowa guno omukono gwina bba mulebevvu gwina engeri gye guba guzitoowamu muno bakwatenga muno oba ompitanga ne mbakwatiramu era nja kuyita kubaka kyobinsi ompita n'ovaawo ne mbakeberera. Kabonero kyakalala tubalabira n'emmimwa giba gitya muno naye giba gye tuba twetaaga togibikkula bingi bingi. Bakyali bafa bakyali banga basinga bajja kunneekengera singa nnaabyasanguza wano ku ccano. Kati ebimu kambyesigalize. Ogwa ku nsawo erimu empeke ogwa ku mpeke ngwa ku mpeke zitunuulira nawungamu naye nali nina okusooka okugenda okukola gye nalindaga naye olunaku lwonna nali eyo nga siri mu moodu nga ne bendi nabo beebuuza ekyantuuseeko tebakola ki tebakitegeera kagamba Desire leero yabadde ki. Naye oli omuwala alinga eyali ategedde kyesimanyi. Omuwala oyo yankubira essimu eziwere 15 ekibadde kitabeerawo. Ye yategeera nti okebeddeko mu bintu bye. Kyenneewuunya kuba omuwala yankubira ani oli otya ani otuuse bulungi ani ki ani ovudde eka nvuddeyo naye jona nga sisobola kukikweka ng'era nga ne bwankubira essimu omukka mbaka mubake nga sisobola nakwogera bulungi ng'omanyi wafudde dda nga mmanyi nafudde dda nga mmanyi ndi mulamba ogukola ki ogutambula. Ewaffe ku kyalo waliyo omwana gwe twalinga tulangira nti alina mukenenya nga kati ffe tubadde tulangira omwana nti alina mukenenya nga kati ate nze ndwadde mukenenya kakati ate bagenda kulangira nze kwegamba nembirowoozalowoozaamu awo nendowooza obulamu bwe ngenda okuyitamu nendowooza kyali wange oli obulamu bwayitamu n'obulwadde kuba obulamu bwayitamu mbukola ki kuba kyali wange oli yaŋŋamba olaba lubongoya sirimu emisana taluma emisana oba okusobola okukola buli kimu ekikyo
naye eyo ku ssaawa 9:18 11 siriimu aluma n'osituka n'otuula n'okaaba. Nze oyo mukwano gwange akaana kakawala nga kakwano kange kampita anko nga sinategeera nti alina obulwadde kaŋŋamba nga maama bannayo bakiki maama asituka ekiro n'akaaba. Wamulabako? Wamulabako? Ng'akaana kaŋŋamba mami asituka ekiro n'akola ki? N'akaaba. Naye ng'akaana tekamanyi nga nange sikola ki? Nga nange simanyi nga mubuuza buzibu ki? Dota yaŋŋambye osituka ekiro n'okola ki? N'okaaba. N'oluvannyuma ennyo byonna n'abindiramu. Nga omwana bye yagamba nga nti nsituka ekiro n'enkaaba obulwadde buba bunnuma. Siriimu aluma ekiro. Niba siriimu baŋŋamba alina okuva muno mu kiwato ndowooza omusanga agusalira ddala okuva no mu bitundu by'ekyama ebyakola ki ebyawakula olutalo. Aluma okuva muno paka wansi. Olwaluma atya? Amagulu gakumenyeka. Noba nga tokyasobola yadde okuyimirira. Kyova olaba omuntu ali ku ddagala lya siriimu tayagala yadde okumisingamu yadde olunaku. Kuba musobola okuba nga muli awo muyimiridde munyumya n'atondoka n'agwa eri. Amagulu gakoze eki? Entegetege zimufampye nga amagulu gamumenyese. Era ku kintu ekyo ekyantuukako nina n'omuwala gwe nali njagala ennyo maze olwo tumaze obbiyitamu. Jjukira nze wemba ngenda gye mbeera mpita bugoloobi. Ne musanga ng'afubutuka ku ddwaliro ly'omu Kiswa naye ne mmukyawa. Nga muli omutima guŋŋamba oba ava nno nampeke. Nkofuna. Okutyanga konna kuko. Muganda wange nayita mu bulamu obuzibu. Abandabako ebiseera ebyo bandaba. Nibanga muganda wange kikinga ntuba nga muganda waffe kikinguggwawo. Kati omukazi ono tewamwatulira tewamugamba nti nasanze empeke mu nsawo yo? Namala ne mwatulira. Olwo nga wayise ebbanga ki? Nga wayise ennaku nga 3 ng'agenze. Yapakinga n'agenda? Nga azzeeyo keeri. Ate ekyamugjawo yali mbeera gye nali mutaddeko. Ng'okyuse? Nga nkyuse sikyanyumya sikyakola ki. Nga nina feesi gye nteekako nga nkambuwala. Nga n'emmere tolya? Agamba ndowooza gaayo ono kansooke mwetegulemu ki? Kansooke mwetegulemu katini. Naye nva ku kye bayita laavu. Laavu nneetera okubaayo. Naye nga ndimu akatima akagamba oba nalabye bubi. Nkitegeera. Nga mulimu akatima akagamba oba nalabye bubi. Oli oyagala kuddayo osookoleddemu weetegereza. Oba nkakase. Nga mu butuufu bino byaga nti abasajja bagwa mu laavu ne bawunga. Ng'oli omu asinga aba asobola okujja mu maaso gange ne yeekaabya nga ani walabye bubi oyabadde panado nga nsobola omuddira. Kubwaguuga bw'empeke. Kubwaguuga bw'empeke eri obunene bweriko. Jona. Otyo. Nayita mu kusomoozebwa okw'amaanyi. Demu ne mwatulira. Namugamba olunaku bwe ne bwe olujjukira nti ye nina bye nasanga mu kasawoko. Nangamba ebiki? Wasanzeemu kondomu? Naye nga ye mu bwongo bwe akimanyi. Anti abasajja mwenna mba mwagala okukyawa abantu bwe muto bwe mutandika. Kati wafunye. Lwaki bamugamba leeta ensawo etukebere wano nga naye wooli? Nga kyali wali? Kukundi ewaka? Awo yatandikira okwekalakaasa. Kakati nno awo agenze ali eri ate kati omugambe nti leeta ensawo yo yagenda n'ensawo ye. Kakati ate omugambe nti leeta ensawo yo tukole ki? Oli eri gundi naawe atambula nayo. Mwe mubeera ebintu bulamu bwe ke kasawo k'obulamu bwe atambula nako. Demu ne yeekalakaasa ssebo. Nenjagala okwetonda. Nga ninga atabirabye. Naye nga muli mu mutima ngamba nfaaki. Nenyumizaako oyo. Kyali wange we nkugambye alina ki? Obulwadde. Nangamba desire. Saagala onneegatteko. Obulwadde nze bunnuma. Gwe wantwalanga okunona ki? Amakerenda. Okunona amakerenda. Saagala ate ekiseera tutuuke tugende ffenna. Ng'ate tugenda kunona
agange n'agago. Genda weekebeze. Nekebeze emirundi nga 18. Omukazi ono yakomawo ku yasooka n'alwawo naye beekazanga asigala ankubira ng'olwakitegedde yankubira nako naŋŋamba ndi kwotoosipansanga gye namufunira n'ogendayo ne mugamba sirina ssente naŋŋamba ninamu akasente kange nze nedda okimanyi muliŋŋaanimu n'omutima ogugaba bwe mba saalwala luli nendwala kati no nga niwo ntoga luli bwe mba saalwala kitegeeza era asobola okuddayo ne sirwala wasooka ne weekebeza results zavaayo ziti nga ndi mulamu naye nga sikkiriza nekebeza mu malwaliro ag'enjawulo abasawo bo abannyonnyola ekyali nabannyonnyola nenfuna kansolingi ne balyoka baŋŋumya ne baŋŋamba ebigambo bali abasawo basobola n'okuwonya omulwadde neŋŋuma kansolingi bwe baba bakuwadde neŋŋuma naye nga mpulira ekiwala ate nkyagala oyagala oddeeyo omanyi babaako neno gundi gye bagamba mbu sooka ne weekebeza ne wayitawo ebbanga ya myezi 3 ate oddeeyo weekebeza nze kaakati nze ekyo si kye nakolanga nagendanga ne neekebeza ne mpulira nga simatidde seseekebereza mu ddwaliro limu neekeberezanga mu malwaliro nno ate ag'essente nnyingi emirundi egy'omuddiŋŋanwa paka we nakakasa nti ndi mulamu sirina mukenenya aligwa obulamu bwo wabuliranga otya wawuliranga oli fine tolina wakuluma kati nno nalwalangamu omusujja ne mpulira nga akayowo kampiseemu ne mpulira nga amagulu nga muli nga mbeeraawo nenkyeteeka namu ne mba nga awulira obubonero oli mukwano gwange bwambuulira ne bwe kaba kasenyiga ngamba mpedde maama ngenze kati wakikola otya okwezza engulu bwe namala bampadde kansoli mukwano gwange oli omulwadde ambuuliridde nange neneegumya nenezza nzekka engulu nalawa omubiri gujja nembyerabira kuba omuwala yamala naŋŋamba ko omuwala yeekwata ku bisubi n'awaddawaddako n'alaba nga kigaanyi omuwala yamala naŋŋamba yes ndi mulwadde naye ndi shuwa nti saakulwaza ngaali shuwa ku ki lwaki yakigambirawo mutandikwa ndi mulwadde naye ndi shuwa nti saakola ki saakulwaza nina ne mukwano gwe omu ku bakwano be gwe nalina ennamba y'essimu ne mukubira naŋŋamba fe twayagala okukulabula munnange naye onoolabula ate omuntu gw'otamanyi naye ng'olwedde abalaba muli mulaavu abaagalwana balabulo bajjanga ewaka ne bafumba enkoko ne bakola biki ne balya nendowooza nga bankongooza bigere nga bagamba omulwadde ono eyiye basime awedde ndowooza nga basaasira maama wange nga ga mukazi wattu olubuto lwamumenyera ki naye nga nze ndeeta byakulya ndeeta sente nga balya nga mbatwala out ebbanga linamala n'oyo ddeemu nga sirina kyendowooza okugjako out zokka nga mbeera ku puresha nti nina okufuna sente za wiikendi ku mukenke nga kwotadde ne mukenenya bwe yali agenda okumpereba mu sente zange era jjona abavubuka abali abatulaba abali ku ccano kuno mbakubiriza mwejjeemu emize egy'okwagala okulya abakazi n'okubeebakako okumatiza anti omwo mwoyagalira okumatiza mwoyasize obutulututtu tolyanga kakasa kutuuka kwasa butulututtu bubaayo munda eyo gwe bw'oyagala olya ennyo okakase bakuwaane nti oli naggwano ng'olingagala nti omwaka bwe gunaggwako waliwo bagabira emidaali gy'abasinze okukakasa ojja kulwala kubuulira baziba ogenda kulwalira bwereere siriimu akulume yesi ffenna tugenda kufa naye siriimu oyo aluma nze ndabyeko abantu siriimu baaluma siriimu aluma
Sajja yaŋŋamba mwana wange konze wange muzeeyi olaba neetaaga emyezi konze zaaki naŋŋamba ennaku zange zaaweddeyo ngenda mu ddwaliro kufuna ddagala konze ate liti naŋŋamba nina siriimu omusajja mukulu alina n'envi tuludde nga tukola nga mumanya mmanyi naŋŋamba nina siriimu namugamba nzeeyo okakasa naŋŋamba mwambale kondomu siriimu aluma kaddiza wayiga okwambala olunaku lwe nali mnyambudde omuwala nga tuli waka mu ddiiro nga mwambudde bwenti mukoze romance buli kimu kiwedde ngenda kuyingira ne muvaako nengenda mu kisenge nenkwata mu kasawo kange nenzijjamu kondomu lwe nakkiriza nti nkuze nga teryandagidde teryankase kirungi nnyo ekyo lwolunaku lwe nakkiriza neŋŋamba nti nkuze naye nagenda okukomawo ne kondomu najjamba ddala nti njiwuzanga omuwala munyiivu neŋŋamba omuwala ono ntaasa bulamu bwe n'obwange kati anyiigira ki okimanyi nti banyiiga katuuka n'okugamba ekitegeezo neekengedde lwaki sikwekengera kama akuwadde second chance kati tugenda kukola biki lwaki tewankebezza lumu n'omukakali tugende twekebeze nti oli musawo kwegamba basaawo nina naye waliwo buno obuntu obukebera siriimu buno okayisa mu lulimi otiba otye waliwo kyali wange avuga abasawo yabundeetere box neze nina nekimbuzabuza batugamba siriimu takwata through kissing ate kati akawuka kagirawa oba kalabika katya mu malusu batulimba olw'ensonga bakimanyi tebajja kibajjako okitegeera bakimanyi nti ne bwe banaakugamba nti siriimu akwatira mu kiisi tojja kugivaako jjo n'osobola okwesonyiwa emimwa ntujoogeddeko n'okwekomba ne weekomba osobola ova ku mimwa tokiraba kati waliwo ebintu byebagamba nti kati bino tubyerekereze ngeri bebagamba nti siriimu luba lunaku lwo lubi okitegeera ate nze nakye nazuula ku mukenenya oyo takwata kasitoma akwata nnyo bano bajjo n'abagenzeyo olumu kakati bano abantu abenze abalya buli lunaku siriimu tatera kubakwata omanyi lwaki abantu abenzi batera kukuba kamu okitegeera ate bweyeebaka ku mukazi tamuddako kaakati bano abalwawo okukwana asooka na kusonda ssente akukwane kati amakinga sure nti ssente ze ziggwayo bebo benjogeddeko abaasa obutulututtu akufiirako nentuyo ne zijja nakwata tawulo n'asiimula n'asuula wali ababagaa nti nagisengudde nasimbye ekijinji nina kyali wange tulina gye twalinga tugendeyo kampinga nga sooka mmira bukerenda twagendanga mu kampu nga tuli abalenzi 15 nga tulina abawala 10 omanyi kyekitegeeza ng'asooka mmira kakerenda netulumba embooko n'eseka siriimu takwata kasitoma ekyo njagala mubeere nga mukimanyi ate beera nti oyo mwenzi nnyo ayendako ono n'oli alina siriimu n'ogendagendayo olunaku olu oli okakasa oyasa obutulututtu oveeyo ng'olwadde katufuuke bakasitoma kati nze kubuulira sigezaako kutunda bwenzi n'ekyo nze nkibabuulira kuba olaba ebiseera ebisinga olaba n'abasajja abeera ne mukazi we waka akulaga gwalina yekka n'omukazi okyegeera naye ku ababiri ne kusanka omu ng'agamba nti wandetera siriimu wakola biki okyegeera naye nga balaga beekuumira wamu bameka babiri kati bano abatalikatalika n'agenda kwono n'agenda kwoli n'agenda kwono n'agenda kwoli kati yo omuwala okuŋŋamba nti kasita saakusiiga siriimu nga yeesiiga amazzi ge kuba nagambye nali njulako katono okugula gino emifaliso
egiriko ekiveera bw'okireko n'engogo nga bino ebifaliso by'omu ddwaliro ate nga tegaggwamu. okonako bukonyo oti kolako bukonyo ng'alinga alina nti oba alina we yasimba olupiira ati agasika kakati ekyo kyekyamponya lizzi. Okitegedde muganda wange bwe nto nempona Mukenenya era kati nze nsinga okubuulira abavubuka okwekuuma ne mbagamba mwambale obupiira. Omuntu bw'omukebeza leero tekikugaana kumuddamu nkya. Kati weekebeza buli luvannyuma lwa bbanga ki? Nze kati neekebeza buli luvannyuma lwa myezi egi 3. Ate nga wagula gundi nagula ki? Nabba tunaabeera ku ekyo paka beeramu naawe jona beeramu naawe tugenda beera kulabba paka sizaale baana ninuzaala abaana ssebo. Kati laavu bwekyo bwe yakomekerera laavu neekomeka naye era yasigala nga nsindikira obumesegi iki bw'atyo mpola mpola nejjo nadde ntambuza bwenti nemusaako ku TikTok awo nemutunuulira nemwetegereza neŋŋamba genda kisiraani. Nandibaddemu okubuusabuusa jjona singa omuwala teyakinneegambira nti kituufu nina siriimu naye saamukusiiga naye kyava mu kamwake. Luza wasala n'enkoko yo n'ogamba luno kenduwonye. Muganda wange era temuyayaananga nnyo n'ebikyalo ebyo ebyamabina mabina ga wifi malungi naye gakebeze. Ogenda kubonaabona emyaka 2 ne siriimu nga wali olina okuteekamu emitwalo 2. Teekamu emitwalo 2 omukebera kitegedde emyaka aga mire eddagala simanya kolaba oti olina okuliriisa biki buli otambula n'empeke kibe nnyo. Ejo n'abavubuka bawangala nabo bagambe beekuume. Kale obubaka bwo obusemba eri abavubuka. Obubaka bwange obusemba eri abavubuka mukebeze abawala mwambale kondomu temukwana buli gwe musanze temugwirana lwa mabina temukebeza maaso mwewala okwegatta n'abakazi nga musanyuse nnyo okusanyuka kwenjogerako nti nga mulina vibe nywedde okyegedde ntamidde nnyo olwo ogenda okole ki weegatte kuba n'abakazi abo kondomu bamanyi ozisuna agisuna seba ne zino enjala ziti agisuna ate nga nkutteko lwaki okwatako owanirira ki muyini ngamba okwata ku ki gw'oli okutteko owomerwa nnyo n'obivaako bazisuna gwe beerawo kimanyi nti nno bazisuna asobola n'ogijjako ng'otamidde n'agijjako nga golowooza kweri ate kizibu nnyo okusanga ku 10 kuliko abantu 10 atamira anajjukira kondomu nti gyeri. Nze nkubuulira bwe kiba si kyekyo muyiga okugula zino kondomu ez'abakazi omukazi ng'ajambala yajambale kale gwe toyambala tumanyi ne bazikozesa tumanyi ne bazikozesa anti bwe bw'obutafaayo bwe tubagamba mugende musomesebwe muyige n'ozisanga tetumanyiyo gye ziri zibeerayo. Bw'oba olinayo ku bakwano b'abawala mugambe nti njala ndeetereyo kondomu y'abakazi olaba batagireete bo abakazi bamanyi gye ziri. Kale Desire siibula abantu abatulaba mwebale kutulaba mwebale kubeera ku channel eno mwebale okutambula n'okuyiga n'okumanya ffe tukyaliwo okubaweereza. N'olw'ensonga eyo Desire tujja kuba tukomyawo kweyongera okubanga osomesa abantu kuba nkulabye olina experience nnyingi nnyo mu bintu bino eno naddala obulamu bw'abavubuka ate nga ffe tuli okubanga tusomesa baki bavubuka sina bavubuka bokka n'abantu abakulu basobola tuyigirako baddeyo ne bamesinga app gw'ozadde akukubira eŋŋoma n'ozina. Kale n'olw'ensonga ngenda kubatemba Sebulya wano kansuubire abadde batulaba musobola okufunayo ekyokuyigamu mu mboozi ya Desire bw'atyo bwe yasobola okuba nga ate asimattuka akawuka aka Mukenenya lwa nsonga nti yeebeereramu
era mu kaseera kano era agenda ddala mu maaso n'okuba nga ateebereramu. Kale nkoze ne Lawrence ku kamera omukutu TD Files Jonas Ssentongo mubeere bulungi mweramu.